Pallaso yeeyongedde okulabisa Feki Gaza wuuno alese bwino munnange ate ku vidiyo ya Banana esayidi eno. Wulira munnange ate byakakasa mu katambi esayidi eno Pallaso kw'ossa ate n'ensonga zaabwe ate ne Feki Gaza. Ate nga muganda we Wizo Manizo munnange wali e Miami muganda wange kye yeekola bali mukwata vidiyo esayidi eno. Era nga ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate ne muganda we Wizo ate njije maaso awo ne Pallaso kw'ossa ate ne audio gy'atuleetedde wali mwana mulenzi Feki Gaza ng'ali mu kwogera esayidi eno. Bigwerawa ngenda kusaba munnange vidiyo gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga kati awo mbeera ntandise era nga woolabaawo munnange nga boolabaawo akatambi ako Wizo Manizo bali mu kwata vidiyo wali Miami munnange ate emitala w'amayanja esayidi eno era nga baali bize bali mu kushutinga vidiyo era nga yeeyo information ate gye neeyongera okufuna era nga bali wali ne mwana mulenzi munnange ate Bushoke Omutanzania munnange esayidi eyo jjukira nti no baakola kolabo mwana gwe. Mwana gwe era nga ye vidiyo gye babadde bashootinga munnange awo e Miami era nga bali n'omukyala Juliet Zawedi naye gyali eruuyi eyo. Kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti no Pallaso muganda wange wuuno avuddeyo n'aleeta audio enkambwe ku bwino vidiyo eya Banana. Jjukira nti no mwana mulenzi yavuddeyoko wali n'akakasa n'agamba nti no vidiyo ya Banana nti mbu era nti no yeyamba ne Feki Gaza okola vidiyo ya Banana. Kati kino Pallaso kikyamukonfinsize munnange obwongo nti lwaki ate Feki Gaza yavaayo muganda wange ate n'antabukira n'anvuma era nga bw'olaba ekigambo kyabadde awandiiseko awo nti no till can't believe. Sooka owulirize audio ate tukomewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze bulungi kansule nti noli fiiti anko wange mwana kakati jjo wambuzaamu ebya vidiyo nga obimanyi kuba natidde okugamba nga omanyi ebintu byewakankolera bingi mwana simanyi nawe nsobola kusiima naye nga nkubuulidde amazima. Ekituufu kyo kiri nti anko mwana fene ze nadingera okukola mu vidiyo muzee wange yafunyemu obuzibu awo mushaka mulinnyemuko nembukozesa obusente okitegera anko ate sometime mwana basaagala kutuuza nnyo mu nsonga zange mwana ekyo kintu kyonkweda kiki ekisinga mwana basaagala nnyo okuyingiza mu nsonga zange naye nga obimanyi anko ekituufu kyo kiri nti eza vidiyo zo teziriiwo baaba kisaakulimba eza vidiyo zo teziriiwo ate nga bagyetaaga kati bagyetaaga mweno wiiki anko kiriwo anko nekansubire nti noli fiiti oba oli strong awo nange mba strong boy naye nga kyekyo ekituufu kyekiriwo gye lwakuba asaayagadde kubuusa nga obimanyi naawe obaako obamu ng'omuntu ayinza okukubeereramu nekisusse nolaba nga kumutunza mu bizibu ebyo ebirala mwana kiba kibi naye nga ekituufu kyo kiri nti eza vidiyo zo anko siinaawo era simanyi ogenda kunnyamba. Muganda wange nga naadi nagambe ki nafunyeyo omwana asobola okukwata wano ekifaananyi ndowooza naawe omumanyi omuyita Black Magic naye yali yankanzeemu nga obimanyi yankanzeemu kakyataano ekifaananyi kikwati nga kiri fiiti wano nansindikira ne kalinki wano ng'ekifaananyi kyekyo nga we nagambye embeera. Yeah man, my uncle, big up on yourself. There are so many dad there, no. Wanna go for the change, uncle, God bless you all the time. Yeah man.
a few moment anti mbeera nkozeza naye nga bwekityo munange ate wekitambudde naye ng'era mwana mulenzi munange ate Paalaso munange akyewuunya era okusinziira wali munange ate ku mukutu gwe munange ate ogwa TikTok nga wekibadde kitambula. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne zi updates endala making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba video sobola ogimpeera like nakyo kibeera kikoyera ddala bulungi nnyo katono nnyo bwekiti.